and gentlemen, I'm Byabagambye Francis, Municipal Council. I thank you for coming. All the officer has said, we are here to praise you on the number of undertakings that we promised the people of Mukono in the last financial year and what we were able to do. I have different heads of departments that will either elaborate on what I will say or possibly even answer the questions that you may have after that. I will start with the roads. You remember some time back we started on our two lots, lot 3, lot 2 and lot 3. I am glad to inform you that lot 2, which is the road that comes from one of the districts, the Cathedral, to Kame, and then another spot to Nabuti. That road is now substantially completed. We are really very happy with the contractors that they have managed to complete this road. And I do believe that for most of you who have used the road, you have really found that the workmanship has really been very good. Lot 3, that is the Nasuki, Nakabago, Ntao, is at 81% completion. We had issues with the PAPs in some of the sections, and they have delayed, but we have been in position to iron out all those issues. And if you go there, the contractor is now on full speed. We thank the Ministry of Kampala because they have really been very handy. They are the ones who are funding most of these pubs where we have had to construct or even on Sasa that is still under construction. We do believe that in 1 month to come, the first phase of that project is going to be completed. That is going to facilitate the travel between Sasa and Nabusuge areas because that road has been flooded. We have had the schools built in education. I will call the education officer to come and elaborate. We have also had so many challenges when it comes to the field of health services. And again, Dr. Manuel will also be here, is here to explain briefly what we have done under her sector. To date, the government has forwarded 404 million shillings per SACCO in the municipality. And this is really a very big achievement. We do believe that so many people have benefited and so many people are going to get out of poverty because they also join the manual economy. Currently, we are undergoing the exercise of changing the leadership of the SACCO because the old SACCO, their term expired. So we are looking forward to the new SACCOs working hand in hand with us in order to promote this program. The government has released 50 million shillings, which we still have yet to distribute to more people so that they can also start feeling what getting into the money economy
what he has briefed us that the interest of 5 billion shillings purchase land at Katigo. And I'm happy to inform you that our target was 30 acres of land. We purchased this with that money. So far we have purchased 30.8 acres of land, and we have almost utilized all the money. I think we have a balance of around 10 million shillings only that remain, but otherwise all the money was utilized, and we do believe that the purpose for which this money was brought in as a special consideration is going to be realized. Can I request education officer? Essomero ya St. Peter's Nantabulirwa. It is a phased project era classroom zaggwa ne zikwasibwa school management n'abaana era bazikozesa. Twasobola n'okuzimba classroom 2 ekati primary school ne twasobodde n'okuloparida Municipal Education Officer. Tukyalina okusomoozebwa mu byenjigiriza, tukyalina okusomoozebwa abazadde abataagala kuwa abaana baabwe byetaago nga ebitabo, okubawa ekyemisana n'okubayambako mu byensoma, naye n'okugenda mu nkiiko naddala abazadde abasajja. Tukyalina okusomoozebwa okwo. Tulina okusomoozebwa kw'abazadde era abasajja abalakedde abakyala okukola buli kimu ku baana. Tukyalina okusomoozebwa abaana abayosaayosa, ate ekyali challenge nga bakola, naye ekyati tukigezaako ne community office okulaba nga tugenda ne tubajjayo ne tubazza mu masomero. Tukyalina okusomoozebwa abaana gye bava, families gye bava. Abaana batulugunyizibwa, abaana tebafiibwako, abaana tebalabirirwa, abazadde beesuulidde bannaggamba. So kitusoomooza ffe abarisiivinga abaana abo ku makya okujja ku ssomero okubasomesa ng'abaana tebali ready olumu kukola kikusoma okusinziira ebyakoze eki ebyabaddeyo. Tukyalina okusomoozebwa kwa classrooms. Government standard tulina classroom erina okubaamu abaana 5 buli classroom. Naye tukyalina okusomoozebwa, osanga classrooms ezimu nga zirimu abaana abasukka awo, ekibeera ekizibu mukko olumu okusomesa abaana abangi, kubanga tulina amasomero agalina classroom emu ng'erimu abaana nga 9. Naye kino at least twebaza Government of Uganda, twebaza Ministry of Education and Sports, twebaza municipality executive ne town clerk na buli omu tuli mu kigezaako we twali si we tuli, at least classroom pupil ratio egenda improvinga, wadde mu masomero agamu tukyalina okusomoozebwa olw'abaana abangi abali mu masomero. Ne Educational Act ekyogerako bulungi nga nziramu n'ekyoli abuuziza ekyemmere, abazadde balina obuvunaanyizibwa okukola paati eyaabwe ng'okuwa abaana ekyemisana, okuwa abaana ebitabo, okuwa abaana ebintu ebibayamba mu kusoma kwabwe. Abazadde tubasaba okubeera n'obwo obuvunaanyizibwa, kubanga okusomesa omwana buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Era ntwala omukisa guno okwebaza abazadde abafuddeyo ku baana baabwe nga babawa buli ekyetaagisa okulaba nga abaana basoma. The Principal Medical Officer in charge of health services in Mukono Municipal Council. This last financial year, 2025-2026, we've done quite a number of projects, and one of the projects is the construction of a theatre at Goma Health Center 3. We are about to complete the theatre, and we hope that in August it will be operational. We've also been able to start the phased construction of a perimeter wall at Goma. We've been having many security issues at Goma Health Center 3, but now we've embarked on improving the security through construction of a perimeter wall around the facility.
We've also been able to complete the construction of a mega store. It is going to be for medicines and supplies. We've been having a challenge of where to keep our medicines and supplies when we receive it from national medical stores. But currently, our theatre is in operation, and actually it was commissioned by the Ministry of Health. We've been able to improve where patients are sitting at Nantabuya Health Centre 3 because we were able to remove the old iron sheets which were leaking, and we roofed the patient waiting area. We've also been able to solve a problem of water challenges at Nyanja Health Centre 3. We had a problem of water at Nyanja where water was on and off, but we were able to install a 10,000 litre rainwater tank. This financial year we have very many planned projects. For example, this financial year we plan to purchase land at Chungu Health Centre 3. If we purchase land, we will be able to attract big projects like construction of a maternity block at that facility. We also plan to move into phase 2 of construction of a perimeter wall at Goma. Because the wall is not complete, we are going to complete it this financial year. We planned to also build a patient waiting area at Nyanja to also improve where patients sit this financial year. We've already started on the journey because we've improved the services at Goma Health Centre 3, where we have launched a sickle cell clinic this financial year, this January, and we are able to get a machine which is confirming sickle cell in patients. This machine was from a well-wisher, a partner who is a sickler, that is from Sarafina Sickle Cell Society under the Chief Executive Officer, Mrs. Bukira Sarafina. So we've improved the services at Goma Health Centre 3. Thank you so much. Byenjogeddeko nja kwogerako ebimu omuwendo gwe tukozesezza okugeza bwe tubadde tuzimba theatre ey'eggoma omwaka guno twawa contractor omukadde obusukka mu 3 buli awo mu 3 nga mu 2 naye ng'ate size ezo zokka ssente tubadde tujja tumuwaako ssente ate era tetwamumazeeyo tugenda kwongera okumuwaako ssente. Ekikomera ky'eggoma okugeza omwaka guno ogw'embalira y'ebyensimbi tuwaddeyo obukadde 5 bakitandikeko ku phase 1 naye ate era tekiwedde nga bwe mbagambye tutune phase eno tugenda kukolako era tujja kufunayo ssente zetukolaki zetumusasula. Ekibimu ku bintu bye tukoze okugeza nga ekyuma kya sikosero kye tuleese kituweeredde munnaffe okuva mu Amerika naye era kya ssente nsimbi luwanana. Sijja kumalawo byonna naye kye tulina okutegeera nti ebintu bino bya bbeeyi era tubitaddemu ensimbi nnyingi. Twebaza town clerk, twebaza Mayor RDC ne gavumenti yonna olw'okutuyamba okusobola okufuna ensimbi ezo. Mwebale nnyo. Twetaaga okuteeka ebintu mu nkola bingi. Kati okugeza twagala Goma Health Centre 3 era ky'oba tugifubyeko nnyo okugirinyisa omutindo tugifuule Health Centre 4. Tukoze theatre, tukoze medicine store, naye ate abalwadde bwe batuula wakyali watono nnyo. Twetaaga okufuna ekizimbe ekinene kye twandiise nga OPD kituyambe abalwadde bakole ki basobole okuggwera. Ogenda kati eggoma ssaawa nga 6 basanga batudde mu busubi naye ate nga si bwe kyandibadde. Tulina okusoomoozebwa nga ekyungu bwe mbagambye. Tetulina ttaka wadde nga tugenda okugula ettaka naye bwe tulimala oddigula ki ekiddako. Twetaaga maternity abakyala be bazaalira, twetaaga OPD abalwadde be balindira, ate nayo twandiyagadde ogifuula Health Centre 4 kubanga ye facility yokka eri mu division eya Central. So bingi nnyo tukyalina okusoomoozebwa era tusaba obuyambi okuva mu gavumenti kyonna kyesobola otukwasizaako etukwasizeeko. Kimango municipal engineer mu Mukono municipality. Mu mwaka guno gwe tumazeeko financial year eweddeko mu June nga gwako
nga mukama wange town clerk wabagambye enguudo eza World Bank ziri wala nnyo tumaliriza 82% olumu olw'enasuuti Nakabagontaawo ate olwa lot 2 eziri mu Central Road substantially ziwedde. Ng'ogyeko enguudo ezo tukoze enguudo 4 ku kawumbi akatuweebwa okuva mu Central Government. Mu first quarter twakola Kolo Nantabulirirwa Buwanyi kilomita 4 n'akatundu kamu. Okusinga twalugaziya ne tulutereeza ne tulunyiga twateekamu ebigoma twazimba emyala kye tuyita stone pitching ne tuteekawo ne buslab abantu ab'ebigere kwe bayita okusala emyala egyo gye twakolako. Quarter 2 ne tukola Prison Kawuga Road kilomita 1 era nalwo twalugaziya ne tulunyiga ne tuteekamu n'ebigoma ebiwera. Quarter 3 ne tukola Nyenje Buddugala Joggo kilomita 7 n'akatundu kamu era twagaziya ne tunyiga ne tuteekamu n'ebigoma bingiko ddala. Then kote n'esembyeyo mu June ne tukola Kirowooza Grammar Kirowooza Njerere kilomita 4 era nayo activities ezimu tugaziya ne tunyiga ne tuteekamu ebigoma. Kwolwo nalwo twateekako n'emyalo okuzimba stone pitching. Ebyo bye twakola mu kawumbi. Gavumenti eyongera n'etuwaayo grant endala gye bayita Uganda Road Fund. Twafunayo miliyoni 3.6 ne tukolako enguudo eziwera mu toto kilomita 16 namyo ya Misindye Nabutireza Nabuti Wakigu Nsube Ngabo Kitale Nsube Ring Road Bukerere Jomai Achilles zonna nga tuyisaamu grader ne roller. Mwebale nnyo mwebale. Answer those questions. Mwebale nnyo mwebale ddala. Enguudo ekibuuzo ekisooka kibadde ku kuteeka mara mu nguudo. Enguudo ze tukola naddala ku kawumbi tubawa bakama baffe embalirira enguudo ne bye tugenda okukola era nga tuteekako maramu ne tumunyigira ddala bulungi. Weewaawo nti tulina okwetegereza ne tulaba sections ezitera okutawaanya eziseerera kubanga bw'ogamba nti zonna ojja ziyiwako ate tukola kitono nnyo mu ssente ezo. Naye mu nguudo ze tulonze tuteeka buli we tulaba nga wabi nnyo tuteekawo maramu ne tumunyiga bulungi ne tuleka ng'enguudo ziri motorebwa bulungi emmotoka teziseerera. Ekibuuzo ekyokubiri kya open drains enasuuti Nakabagontaawo ekyo nakyo enteeseganya zagendera ddala paka waggulu ekyomukisa omulungi ne kikkirizibwa era nga contractor agenda kubikka emyalo egyo ajja kugenda ateekako slab abantu babenga basobola okufuna service nga bwe bakisaba. Tandise twatuula ne twogerezeganya mu gundi ez'abantu ab'enjawulo ne tusalawo twali tulina okukyusaamu ne tukyusaamu abaatuwa ne batuwa naye nga mu byonna ensonga ya concert yaggwa kati contractor atambula speed okulaba nga amaliriza. 100%. Masengere George mvunanyizibwa ku butonde bwansi. Era kutandikira ku kibuuzo ky'omukulu kye yabuuzizza twayita abatuuze nga tubannyonnyola ku ngeri gye basobola okukozesaamu obutobazi naye nga ennyonnyola yaffe eva mu tteeka nga tubannyonnyola tubagamba etteeka lirambulula bwe liti naawe omuntu okubeera mu lutobazi alina kuba kulambula. Twayita abatuuze ab'ennabuti n'ebitundu ebiriraanyeewo tuyita n'ab'eŋŋanda nno okubayita kyava mu kuba nti abatuuze baali bemulunya ng'ono akaaya n'agamba tosindika mazzi wange ate n'ono agamba amazzi tugadaivaati tugateeka wakulwani wo. Kati bwe twamala okumanya obutakkaanya obuli mu batuuze tubayita tubannyonnyole biki ebitambulira obutobazi nangeri ki gye tusobola okukozesa okulaba nti tubeerawo bulungi nga tetukosebwa kubanga amataba oba ng'ebintu ebirala. Kakati ensonga ya Katikolo twawandiika mukono tulibambukisa nti ffe mukono ffe twawangula project eyali erina okuweebwa National Water, KCCA ne Nansana ne Kirabo
olwokuba twali tulina site emanaginga kasasiro kati ne batukolera design ezigenda okumanaginga kazambi nga bwolaba ekirina erubigi Fecal Sludge Treatment Plant ate batukolerayo ne material recovery GGI netuteekamu ssente netutwala Korea netusomesa ne batulaga engeri ebintu gye bitambula kati ate naffe emikono ne batudesigninga site wetu nesindika aba Finchina company aba Germany ne bajja ne bapima ne batambula mu bitundu eddala ebiri ekatiko nga balaga nti wano tusobola okuba nti tujja cooperating okukolera kati ekyavaamu olwokuba ffe ettaka twali tulina 7.9 acres ku site eri eyakatikono ne batugamba ettaka lyetulina terikola ki terimala netuwandiikira gavumenti tuli basanyufu gavumenti netuwa ssente tugule acres 30 kati ezo acres 30 ndi musanyufu nga ndipootinga eri bannamukono nti twafunye acres 30 n'obutundutundu 8 era nga twakozesezza 4.490 biliyoni kitegeeza biliyoni 4 ne biliyoni 4 twakozesezza okusobola okuba nga tufunye acres 30 He has 5 acres, but there is a Chivanja holder who is seated on that title. So those are the remnants that we are still sorting out. And even within the people that we thought we would buy, there are those who say after the evaluation that we are not agreeing to our cases. Council nesaba oluguudo lw'ekitale lukolebweko lubeere improved. Council nemala negamba batuyambeko okumanaginga tuguleyo space y'ettaka esobola okukompensatinga space gyekesesa ebyentwala era ndi musanyufu nti ebintu ebyo byonna nga twabisaba ebisatu byakola kyasooka KCCA yaweereza fuel nereeta netukola supervision oluguudo lw'ekitale n'oluguudo lw'ekyungu paka nsuube lukolwa ne ludaabirizibwa okusobola okuba nga lulimutaya era kanso neweebwa okuvunaanyizibwa contractinga contractor extending the 3-phase line power okuva ekyungu amasanyalaze ago ga 3-phase gasobola okutuuka ku site era wenjogera kati amasanyalaze wegali kanso ate era wisdom yayo nesaba tuguleyo eka z'ettaka olwokuba nti ettaka lyetwali tukozesa kasasiro yali ayinkrochinze ow'omuntu omulala omuntu oyo n'atusaba tumusasule tumukompasa ekyama era nekyo twakikola nekiba nga kigattako ttaka lyetwalite abali mu ntobazi batuule bulungi Edward wagomboka Edward tugende ku kyentobazi abali mu ntobazi batuule kasaba kola drainage amazzi gatambula bulungi temulina bamenya ojja musanga mu office ojja bimuuza ku radio